Okomulabi wa Next Edition TV nkwanirizaako yonna gy'oli gyogera maaso n'okubanga otulabira mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo eddakiika mpaawo n'emu eyakayita ku ssaawa 11 ez'akawungezaako nnaku olwaleero nkwanirizaako n'enkubuuzaako gyebale gyonna gyogeze maaso n'okubanga okolako. Omwanjuzi Tom Test Simulala nze muzzukulu wa Channel Frank asiriye mu program bayita Ssekanyolya Extra The Undercover mwetunulira ensonga ez'enjawulo ezitambudde munda mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutuwaliza wamu. Nkusaba okubanga osubscribinga okusharinga no commentinga n'ensonga endala mpitirivu nnyo sobola okubanga zigenda maaso n'okubanga ate munnange zitambula malidadi sana nnyo. Bukwayokayo anjagala kubanga ate nkutwala butereevu mu ggwanga erya Uganda wabula nga nkujjukiza okubanga tukweza sinzira mu kibuga Kampala eggwanga Uganda likulembera President Yoweri Kaguta Museveni ng'olunaku olwajjo lwadde lwakusatu kooti yagenze maaso n'okubanga yejjeereza eyaliko omukulu oba eyaliko ssenkulu wa poliisi munda mu ggwanga erya Uganda onono nga simulala ye kale kayihura onono yagenda maaso n'okubanga akwatibwa mu mwaka gwa 2018 amangu ddala nga kyajagende maaso n'okubanga awummuzibwa ku kifo kye n'akwatibwa n'abalala banne abamu ku bantu ab'enjawulo n'avunaanibwa era n'agenda maaso n'okubanga aggalibwa n'atandika okubanga awere ennemba n'emisango egy'enjawulo. Ajjukira nti munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga atogera maaso n'okubanga ongoberera kale kayihura ono gwe twogerako mu bukulembeze bwe ng'akyagenda maaso n'okubanga yakulira poliisi ebintu bingi nnyo byagenda maaso n'okubanga bihappening obanga bibeerawoko agamba nga enkozesa embi ey'emmundu omwali okutta abamasheeka omwali okutta abantu ab'enjawulo aba mobile money kibba mobile money mukijjukira omwali ekitta abakazi ekyali mu bitundu by'e Nansana ekyali mu bitundu by'Entebbe mu bitundu by'e Makerere Kikoni n'ebitundu ebirala. So emu ku ezo zikandoze zagera maaso n'okubanga ate zibeerawoko mu bukulembeze bwe. Kino nno kyatandika okubanga ate kitandika okubanga akiwanuuzibwa nti oba oli awo bino nno byalabika byalimuko omukono omulala ogwali genda maaso n'okubanga ate gwetaaga okubanga gugemebwa amangu ddala nga ekiwundu tekinnasamba ddagala. Mu nsonga ezo zennyini abajjukira ebipapula byonna nabo byaliwo ku mulembe gwa kale kayihura okusuula epapula okwali mu bitundu by'ekyazanga n'okulabula waliwoko ekitta abantu ekyabaliko mu bitundu by'e Masaka byonna ebyo ababijjukira obulungi nabyo ebyo tujjagera maaso ebijambiya bingi nnyo ebyaliwoko nga bagamba nti bino nno byaliwo ku mulembe gwa kale kayihura. Ngezaako okubanga nkubiramu ku highlights ezimu ku ezo scandals oba n'ebimu ku bintu ebyagenda maaso n'okubanga bihappeninga ku mulembe gwa kale kayihura. Kakati no ono mukulembeze eggwanga enfunda eziwera yagendanga maaso n'okubanga amulabula n'okulabula poliisi yonna yonna era omukulembeze eggwanga yasinzira na mu bitundu by'emityana eyo n'ategeeza nga yali agenda maaso n'okubanga agenda kusosola n'okugyamu kawukuumi eyali ayitiridde mu poliisi ng'atandikira ddala waggulu. Bannayuganda batandika okubanga bataputa nga beebuuza kawukuumi kigo yali ayogerako era mwana wattu ebbanga lyali ttono nnyo mu mwaka gwa 2018 kyagenda maaso n'okubanga ono mukulu kale kayihura ng'awummuzibwa ku mirimu gyennyini egy'okubeera nti omuduumizi wa poliisi munda mu ggwanga erya Uganda. Mu mulembe gwe nnyini era ogwa kale kayihura abajjukira obulungi gwe mulembe mwe twafiirwa Muhammad Kirumira mwe mulembe ogwaviirako Sandru Felix Kawessi naye okufiiramu mwalimuko Meja Kigundu mwalimuko Ibrahim Abiriga abajjukira obulungi n'abamajja abalala bangi nnyo abaliwoko ebiseera ebyo. Kakati kino kyaleeta ebibuuzo bingi nnyo ku ddala kiki obanga poliisi yali tekola kimala kubanga ekuuma munnayuganda nga moto yabwe bwegamba nti to keep law and order. Jjukira nti poliisi yawukana ddala n'amagye yo poliisi egamba to keep law and order kitegeeza okuuma amateeka okuteekesa amateeka mu nkola mu bufunze nga bwe kiyinza okubanga ate munnange kiggwayo oba okuuma abantu n'ebyabwe. So munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera mwaka gwa 2010 yagenda maaso n'okubanga ate munnange awummuzibwa n'abamu ku bakungu abalala baali mu poliisi era n'agenda maaso n'okubanga asikizibwa omukulu mu kaseera kano agenda maaso Martin Ochola yagenda maaso n'okubanga akwasaganya ensonga zino. Nabwe ekityo yagenda maaso n'okubanga akwatibwa era n'aggalirwa ewakaawe oluvannyuma ng'emisango egimu kugyagenda maaso n'okubanga ate gyemuvunaanibwa mwe mwali okuba nti teyakola kimala mu kuprotecting oba n'okukuuma ebyokulwanyisa omwali okuba nti ebyokulwanyisa bino byali mu mikono gy'abantu abakyamu ng'akabinja ka boda 2010
akali kagenda maaso n'oba akakulemberwa omukulu Abdallah Kitate ebiseera ebyo abagenda maaso n'okubanga bajjukira Abdul Kitate ono gwe twogerako munnayuganda agenda maaso n'okubanga ngoberera naye omu ku abo baali bafuuse ensonga abagenda maaso n'okubanga boogeza bannayuganda obwama era wano nja kusaba edita wange Kirabira ne Mavin mujja kantemeramuko kano Abdul Kitate ono abamujjukira yali agenda maaso n'okubanga akulembera akabinja ka boda 2010 munnayuganda bangi nnyo bagenda maaso n'okubanga beemulugunya ku ngeri gyali agenda maaso n'okubanga akolamuko emirimu gye agamba abamu ku mwemulugunyako teyali agenda maaso n'okubanga abatulugunya wabula oluvannyuma envuvumo zaatandika okubanga ziva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo nga ziraga nti ono ebiragiro yali agenda maaso n'okubanga abijja eri omukulu General Kayihura mu biseera ebyo yali agenda maaso n'okubanga aduumira poliisi y'eggwanga Uganda yonna yonna. Emu ku sikando zendala ezaaliwoko obubbi bw'amataka obwali obuyitirivu ennyo era nga buno bwasitulanga ebikonge n'ebikonge bingi nnyo ogenda okulaba kiki ekibadde naye nga abasinga bagendanga maaso n'okubanga bakyesa ku poliisi tiyali tekola kimala ababijjukira naddala mu bitundu by'emubende obubbi bw'amataka obwali bufumbekedde obwali bufuuse obubbi bw'amataka. Scandals endala mwalimuko amagye ababijjukira General Tumukunde bwe yagenda maaso n'okubanga awanyisiganya ebisongovu amagye nga gawanyisiganya n'ebisongovu ne poliisi ebyo byonna kyenkakasa obulungi mubijjukira ku scandals ezaaliwo wakati we yali Muninkene wa Sandu Felix Kawessi nga baga nti balina gwe bateebereza n'ebirala bingi nnyo abagenda maaso n'okubanga bajjukira kakati gwe munayuganda agenda maaso n'okubanga ngoberera bino byonna omukulu General Kayihura nga amaze okubanga agenda maaso n'okubanga awummuzibwa byatandika okubanga bikombayiningibwa. Omanyi emirundi egisinga wano mu ggwanga erya Uganda n'ensi ezimu nti omuntu ng'okyali mu ofiisi amateeka oba oyina amateeka agagenda maaso n'okubanga gakubikkirira ekyo abazze bangobera mukimanyi naddala wano mu Africa nti bwoba okyali mu ofiisi naddala ezimu kwezi ennene gamba nga security agamba ng'obukulembeze president n'ebirala oba okyalina amateeka agakukugira kati bw'omala okuwummuzibwa engeri yokka eyo amateeka agamu okubanga tegakusosola kwe kubanga owummuzibwa kakati omukulu yagenda maaso n'okubanga awummuzibwa mu 2018 awonna emisango gyagenda maaso n'okubanga ate munnange gitandikira ddala era nkugambye nti egimu ku egyo mwe mwali egy'okuba nti mu mulembe gwe ebyokulwanyisa byatandika okubanga biri kugamba nga bigenda mu mikono gy'abantu abatali batuufu omwali n'omusango omulala ogwali ogw'okuba nti ogw'okuwamba abantu bannansi b'e Rwanda abaali baddukidde mu nsi Uganda okubanga bafuna obubudamo kyokka nti ku mulembe gw'omukulu ono bano bagendanga maaso n'okubanga abaddamu ne bakwatibwa ate ne baddizibwayo ku nsi yaabwe ekintu ekyali kigenda maaso n'okubanga ate kikontana n'amateeka g'eggwanga Uganda n'okubanga kiteeka ebyokwerinda mu nsi yattu Uganda okugamba ku bunkenke n'okutuusa akaseera kano munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera era nabwe kityo okusinziira ku misango gino gigamba nti emisango gino General yagenda maaso n'okubanga giddizibwa wakati w'omwaka gwa 2012 mpaka 2016 era mu kaseera ako newankubadde nga General Kale Kayihura yagenda maaso n'okubanga ate munnange agyewakana. General Kale Kayihura yagenda maaso n'okubanga era avunaanibwa emisango mingi nnyo gamba ng'egy'okukozesa obubi w'ofiisi ye n'okukozesa eryanyi erisusse ku nsonga ezimu n'okutuusa olunaku olw'olwaleero munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera bangi nnyo abakyagenda maaso n'okubanga bamukubamuko ebitundu abaga nti obaolyawo omukulu ono alina engeri gy'agenda nga maaso n'okubanga akolamuko emirimu gye mu mbeera etaali nnungi n'akamu n'akeddagala era ng'abantu banyo beebuuza nti kati ddala bwe kibanga si kyekyali ekituufu obanga teyakiriimu ddala ani omutuufu ayinza okubanga ow'okutunuuliza ensonga zino zonna. Oli ku Next Edition TV nkujjukiza okusubscribinga okusharinga okukomentinga n'okubanga otegeeza abantu abalala bangi nnyo nti guno gwe mukutu gwokka gwe balina okubanga ate munnange beesibako okuba nti nga bafunyako amawulire gonna. Nze mwajuza atera omuteste simulala nze Frank Asiri nkyatambula naawe newankubadde ng'eddoboozi lifuufufumuko netujja tambuleko mpolampola. Nga poliisi egenze maaso n'okubanga emukwata yagera maaso n'okubanga yeeyimirirwa obanga ateebwa ku bbeiro era nabwe kityo emisango ne gigera maaso n'okubanga ate munnange gitandika okubanga gimuvunaanibwa nga ava bweru era n'abaako limits bwe yali aweebwa bbeiro yaweebwa limits ez'enjawulo gamba ng'amawanga agamu obutamukkiriza kubanga afuluma okubutamukiriza kubanga abuuka bamuwa district house yalina okubanga aterasukkamu n'ebirala bingi nnyo n'okutuusa olunaku lwabadde lwakusatu kooti yagenze mu maaso n'okubanga ate munnange emwejjereza emisango gino ng'eraga nti oba olyawo gino gyonna abaali bagenda mu maaso n'okubanga bamujwetekako emisango kwali kumusibako matu ga mbuzi kumuliisango mu bufunze kumusibako maaso ga mukamutambuza ddembe kumuliisa wini awo manyi wini akawoomerwa nnyo kakati
mu bufunze kooti yagenze maaso n'okubanga etegeeza nti emisango gino gyonna ajagenze maaso n'okubanga agimugibwako bwe twatugezako okubanga twogeramukko naye General Kale Kayihura gwe twogerako yategeeza n'agamba nti talina mu kaseera kano takyabanja President Yoweri Kaguta Museveni kubanga amuwadde eddembe lye bigambo byabadde bya General Kale Kayihura yagee talina kyabanja President Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kano kubanga amuwadde eddembe lye era ne yebaza Katonda ne yebaza n'abannamateeka n'abantu ab'enjawulo okubanga bamulwanidde n'okutuusa olunaku olwaliro okubanga afuna eddembe lye lyabadde ayayanira kuba ye munda mu ye abadde akimanyire ddala nti talina musango gwonna gwonna mu bubaka obw'oluzungu agambye on behalf of my family and all those who stood with us I want to appreciate the President and Commander-in-Chief of the UPDF. I want to appreciate the Court of officers of court who made all this happen. Above all, I want to thank God who has sustained and protected me by his grace. Oyo yabadde omukulu amanyiddwa nga General Kale Kayihura byagenze maaso n'okubanga ayogerako ne bannamawulire mu kaseera amangu ddala ng'agenze maaso n'okubanga ate agibwako emisango gino egigenda maaso n'okubanga ate obaolyawo gyabadde gimuvunaanibwa. Nkoze ne mukwano gwange kirabira yagenze maaso n'okubanga nkuba ekifaananyi ekirungi kirabiseyo olunaku olwaliro bwe kiti era nga munnayuganda gwagenze maaso n'okubanga ongoberera akoze edit ono gwolaba ebifaananyi byonna byonna ng'ensonga bwe zibadde sambula bamuyita Mavinipo olw'omwanjuzi ate omutesitezi n'atabira mulala enze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye ayagala okubanga atengera maaso n'okubanga ate nkwerekereza wabula nga sinaba kubanga nkwerekereza ekibuuzo ekisigaddewo nti bino byonna emisango gyonna egigenda maaso n'okubanga gimuvunaanibwa ani gwe gisigaddeko kubanga bwe kiba gigiddwako ku General Kale Kayihura ani olwo gwe gisigaddeko nze ekyogera enfunda eziwera nti mu nsi z'abazungu wano nno njagala Mavini kano katemeyo bulungi era njagala okwegendera bulungi Mavini bw'oba okatemayo mu nsi z'abazungu bakulembeza nnyo kye tuwandiise ani yasindise tebakuliriza ani gwe bakutte bwe bamala okukwata nti olwaliro gwe yatemudde kye basinga okubanga bafokasingako ani yakusindise kino nno kiyambyeko nnyo ku nsi ezimu kwezi ezikulaakulanye naddala mu security system okubanga bwe bazuula nti obutemu bungi nnyo mu katundu ako buviirawo ddala kubanga bakwatira ekirwandise taproot oba omulandiro ogwo oguviirako bano betulaba bagenda kutta abantu ku ma street omulandira guno oguviiriddeko ekitta abantu omulandira oguviiriddeko ekibba ttaka mu bitundu by'Emubende n'ebitundu ebirala omulandira oguviiriddeko ekitta abakyala ekyali mu bitundu by'e Nansana ekyali mu bitundu by'Ekikoni Makerere Kikoni ekyali mu bitundu by'Entebe omulandira ogwo ogwaviirako abantu b'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka n'ebitundu ebirala omulandira ogwo ogwali guviiriddeko ebipapula ebyali bisulibwa mu bitundu by'e Rwengo n'ebitundu ebirala omulandira ogwo ogwaviirako abanene mu gavumenti okubanga basindirirwa ebyasi omulandira ogwo ogwaviirako bamaseeko okubanga bagenda mu maaso n'okubanga battibwa zino ensi z'abazungu naddala oba ensi eza Africa ezikulaakulanye mu kitwandiise security system zitunuulira nnyo ani kawuka virus tebajjanjaba bulwadde bwokka wabula bakwata ddala n'akawuka akakaviirako obulwadde buno obufulumye mu mubiri gw'omuntu kakati gwe munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera era gwagenda mu maaso n'okubanga oze ontambulirako nti emirundi egisinga wano mu Uganda olwo bakukwata nti ossa omuntu olwo ne bakukwata nti olina ky'okoze ne tukuteeka mu kkooti ne bakweyimirira n'ofuluma bw'omala okufuluma gwagenda mu maaso n'okubanga ogobera Next Edition TV njagala osubscribing osharinge bw'omala okufuluma ne bawozaayo wiiki emu bbiri omwezi gumu nga bakuggyako emisango ekyebuuzibwa nti omuntu oli gwe batta tutegedde ani ayinza okuba nti yali emabega w'okumutta fano nomuggyeko omusango but ani yali emabega w'okwagala okumutta oba ani yali emabega w'okumutta newankubadde mutulaze nti ono yakwata emmundu era bwe muwozezza mu kyapuse kyamu ne mutaputataputa amateeka gamwe ne gamuggyako emisango naye tusigadde twebuuza ani yamusindika fe wano mu kkooti zaffe n'amateeka gano tulaba feesi eyakuba tetulaba feesi eyatuma ye problem esinga ddala okubeera enzibu naddala wano mu Africa n'ensi za Africa zonna n'amawanga gakyalimu embeera ey'okuba nti security system ekyali nnafu nnyo kusaba obusubscribing osharinge okomentinge tukozaayoza General Kale Kayihura yaliko omuduumizi wa poliisi munda mu ggwanga erya Uganda emisango gyamuggiddwako ku lunaku lwabadde lwakusatu ekibuuzo kisigadde eri munnayuganda gyonna egyali gimuvunaanibwa bwe giba gimuggiddwako ani yali emabega w'ebyo byonna ebyali bimuvunaanibwa nze Frank Kasirye very good